Mugwa. Sasa waeneo wa Fosili jino, area kulembele campaign yenu. Yokumweza senta mkobi waini. Chagula nyoye. Chagula nyoye. Basone banyabo. Isansu kubakuna mu Mugwa. Tumaze okutambuza Kyagulanyi Town Council yonna. Aba NRM wabiwa wa Museveni basalawo okutuuza olukiiko balemesemu okuwa Kyagulanyi Akalungi munakikola abantu abo bemulaba nebagamba bagamu emitwalo 5,500 alinakuwa Kyagulanyi emitwalo 5 ayiguza omutwalo 10 bwe bagaza 5,000 amusikira sawu n'agamba kikafuuzibwa zonna eyeesaliisiko awa 2,500 abawamu atuweerani bawa 2,500 mu Mugande tukubanja 4,000 mukasamuka bakuwa omutwalo 5,000 mu Mugande tukyasibalira muki Laki kubaya basema ne banyawo ebigambo ebyo ebibadde bivamu anabatwala n'okutwala banno okulonda naye tukoye ebisejja saawa yakkulu nabagamba nti bagenda kuzibulira sitesi ya Mayanja yali wasakye wakati ali wa Mubero naffe tudduseeyo eri tuzze eno ebera pasoni anaawaba ebyalema akalungi akukoyambulya kulaga amasengere yes gakubayo agulira genda kubakola ekintu ekittako ebera pasoni masipoti Bobi Wine ani agenda okuba Bobi Wine awanike omukono kyova olaba bannabyabufuzi tulinga nswere gwakutukalo lwakubisi kumulebe kulala omukatulikyo owa Besigye owa Museveni mubeere baguma Museveni tadde akadye tugenda kuleeta kaguta kuleeta kaguta Museveni akooye ate Museveni yazaala kyova olaba ne bagambye tetugoberera lujegere nga tulujegere twaluvuddeko tuli wa Bobi Wine abantu bangi abakyali ebadde akasekatero n'enkwegala enze kankome wano tewa BBS ne Radio Simba
kuwomerwa olini bwaleetawo oludda lwayo siva ku Kyagulanyi oyo omusajja nze sibalina kumanya wamala okulya akalulu ffe tugenda tulya ennyama bannaaye ono omukyala nze sigenda kwogera bingi naye maama Samu wange Kibugu abadde alina ebintu byansomesa naŋŋamba obululu olumu ffe tubwettira omayinza saasoma ono ye mugezi wange olumu omuntu we tumwagala ennyo tutuuka mu kabokisi omuntu nateekamu obutiiki obungi tuteekemu katya nkwegayiridde wadde omwagala emirundi 8 teekamu aku abali abasajja oba ababiki bye bapulaninga nze saagala na nnyama yaabwe maama Samu mbuuza ku bantu abo badabanya ennaku yange mumpeere mukulu Kyagulanyi akalulu bannaaye naye nga kutogenda ngaokikuba buli omu maama Samu kyolagala okuŋŋamba olina ennaku mu maka gaffe maama Samu ngenda kugoba lwakalulu muko omukazi tomugoba nedda tobivaamu kati wonna obivaamu omukazi nze mbuze waka akatino kyembadde nteesa muko bwetumala okutereeza ebya wano nga tugenda wa ndi muzzukulu w'omugenzi Joseph Walakira eyali omuyeekera ndi mutabani wa JW Sentamu eyali omuyeekera ffe famire yaffe yabaki naye nga tuyeekera batudde eki ani ayagala okuba nga ffe nga bamubbye akalulu Kyagulanyi ndadipye basebo ne banyabo tubadde tubeebaza ffe abafamire ya n'omugenzi Sentamu ngera tubeeyanza nnyo olw'okuba muwagidde muto wange ate era muto wa Nnyanzi Chairman Fred Mwami Bobi Wine Kyagulanyi abasuubiza abavubuka ba wano nti okumanya talenti enfudde ekyali mu nnaku 10 nga mwakamulonda agenda kuteeka wano studio mu constituency Kyagulanyi tagenda kuba Kyagulanyi tagenda kulinda oli abaddeyo amaleko omwaka abagambe bannaye ndabadde nteekateeka kukola ki Kyagulanyi agambye tagenda kuva ku kuyimba wadde mulonzi ogenda mu palamenti Kyagulanyi agambye wadde ayambala amasuuti kanaye soga tagenda dikendeezaako Kyagulanyi agambye abaana bangi abasomye wano ne mu universities nyingi naye tasobola kweyongerayo yabagamba nti Trump mukwano gwe agenda bawusakira scholarships ezisuuka mu 10 mu myaka etano agenda okubawa basaba ne banyabo Kyagulanyi agambye ajja kukwataganako n'abamu at least mbenga mulaba n'akalungu akawedde kambulance kabenga kayitaayitako muno lwakubya akatayimbwa DJ tukigale